tisabisuubira tindibirabako saabisuubira nze saabisuubira. I don't know, this is Kabako Majega kutaka infantry Etekateka outer team no sleep, another problem you don't know. Say Kabako tutandikirawo wennyini embeera eri. Alhamdulillahi rabbil alamin, embeera nungi. Onyirira ngambe ntya omwana anteekako vanisi anjuwako plaster nange nenkanonyamu akaja akatono akasobola okumbezaawo. N'omukyalo oyo oludde naye nnyo. Ndudde naye emyaka 6. Bayirayo guno omwaka gutuuka mu mwezi ogwokusatu. Yakuba nyingidde emyaka 7. Oba ke kasmile ako akaliko. I think I'm just happy always ndi happy. Naye na triple nzeemu kama happiness. Okuva eneekozeemu date omanyi ko nange naketebukezi nze n'omukazi yatidde kanga nakye mugambye awo ngenda njange nsaba onnyanjula ewammwe Saba. Gonsa nze nsaba Si ye yakusaba. Namusabye kuba nze nasabye kuba mwana nze ndi musajja, a real man, a real bad man, a real gentleman. Nze nakireyinza awo tunaye nyinyi yatidde naze n'omuganga kati nga muganga njagala atompe kati enamba y'abako, namba y'abaze, namba y'abaki. Buli gy'abako tobasisi. Kyentegeeza abako oyinza okuba nga gwe boolisiivi nga ate si be batono. Nimuga kati njagala obimpe budget yammwe. Kati budget njagala ogimpe ndikuba abantu maaso ate abantu basooka ate nabo tomanyi ate ffe abantu bebatuwa naffe ne tuwa abantu. Kabako ndeyo back. Mukazi ono obusanga wa. Mukazi mwatandika mutya. Namugwanira sagala nnyo kubalimba ndi wa bidongo. Naye namujja mu bidongo naye teyaddayo. Up to now. N'omuganja ngoberewa. N'alifumba ettooke. Kyova ettama teriyuga. Paalitokosezza afumbye gamanzaani ezo. Era mu busiraamu n'ensalawo mbadde mutwala speed, bakuyita kutwala speed. Mu ddiini y'obusiraamu insha Allah nsaba mwanjule nkole nika anyanjule mu maka g'abazadde be nkole n'ennika nsobola okulya I think ku Yidi oba ne Ramadhani ennungi oba nsobola okunyumirwa obufumbo obulungi, nsobola okunyumirwa haki yange eno bulungi. Tulaba nti njinyumirwa kubanji misinga ne wendi wano nenjagala nji togamu na Ramadhani tobeera naye siba naye afumba emmere abeerawo ewaka naye nga bw'omanyi aba alina okubwaka kagamba asulawo mu nju mukazi wattu. Era ndi musajja mugumu nnyo, mukazi wange nsula naye ndi mugumu nnyo kubanga nsobodde okubanga mbeerawo kuba n'olwo lunaku teza Ramadhani eyo ennaku 3 kati ate nze talina bitanda 2 ebirala kukimu kati njagala okubemu akafaananyi. Ndi musajja mugumu nnyo era naawe neyo ensonga nkakaatiriza nti ndi Kabako ndi kasajja kagumu. Obono COVID yakuletedde okukola okusalawo. COVID ono yampisizaamu sibaga batya. Omwana w'abandi naye mbadde muwubi nnyo mu COVID ono ate bwaka ebyokukola sho ku sho. Ate gwata kubasho kati jukira obwala abade gogogendo fuula sho yabasho kati gotasasulira ekyo kya sheeyo. Era mbadde mbasaba bawagizi bannange munkwatireko nsasule sheeno kuba kati jukira omukyala abeera backstage. Kati ngenda muleta ku stage. Lugenda kuba lutalo lw'amaanyi. Stage eyo jo mojugukira ku modelo abadde asastaining kyobwa bambadde njagala. Omukazi oyo amanyi nkowa gye nkowa abaddewo amenye nange mumenye. Mbadde nsaba twezze obujja nkomyewo particles ezo nazona break bones ezo nazona nange zanga azikomyewo. Namugambye mama yangambye njamula bakolo nakolo mboja ajja kutegeera bulungi bwali ko z'omwezi ezo abantu abawagizi boze balindirira ennaku z'omwezi omwezi genda kuba gwakuna omwaka guno ekyala egenda kuba mpigi omwaka guno mwana wawa no kumpi Muganda ye Namuddu Jazira dumuna kati ebitwali salako kuba abantu Namuddu bangi okyazi wenzo okusazi gwenogezo tekamu kati Jazira Namuddu ofuna bangi kati fe tuli ba socialite we had to break that name into particles nitulifunzaamu mbu nitulive eno mulumanyo lulimi baluyita obalulati ne erinnya olifubutuka eno yali badde Namuddu kati fe twali veno nti dumuna
naye nga bw'oliddamu diveni era yenna muddu eri ekisiraamu ye jazira agange nze Yusufu Sennabulya ndi musajja muganda ndi musajja musiraamu era omwana oyo ate naye musiraamu ngenda munona mu kitiibwa eky'Obuganda ate ne mu kitiibwa eky'Obusiraamu bwe ngenda omunonera. Kabako ekintu kino kyoteese abantu abasinga mu Kampala oba abayimbi abasinga bakikola private. Ate private nze ndi private okimanyi. Do you know what they call private? Oba teweekakasa oba tuludde na bintu byo, then if you are private, anti private abantu baba tebeekakasa. I'm talking to you. Abawagizi baba tebamanyi n'abantu baabaawo be following. How long have they been there? Yeah. Mine is not private because I've been living with my woman for a long time. It can't be private. It can't be any more private because nebokebera ku social media mba mwanika yukasena ngamba I love you. Wow. Tulaba power couple kati lwaki ngamba mbuno nti it's private ngamba denze nyini I make it public all the time. Kana ntandiko mbali mwagala kumbuza mbu atani gogena ndi musiraamu mwagala kumbuza tembo haki kyeye ndala no intandiko mulaba bufana nyinga busala ku internet nti ate Kabako mujite video shoot anti twalabira ku gundi kuki manager Dirisa ne bitugwako bugwe anti manager Dirisa is a manager, is not an artist. Is not an artist. Binkana kakati ebibye bayo kamu totomanyo anti kati nze sagala kubagamba mbu mbigobako olwedde mbibaddeko njagala mbitukize era abawagizi njagala mubeeyo kuba birimu abanene ogenda kulaba mu abanene wonna worldwide nze ate nze nyenyini nze government emikolo why is it like public kuba birimu abanene bigenda kubamu abanene abasembera abajja okubuuza Kabako abateekamu ku ssente zaabwe bintu bibenga binyuma mulabire Kabako mu ekiddi waliwo abanjagala okundaba nga ndi musajja nga ndi mukaka mukuba okolo abamu baagala mbe nga sikute wadde kazindaalo nga ntudde butuuzi mu kidaala nga omanyi Obuganda obeera wali ffeeno mu Buganda ewaffe tetuddako nabbali wali mbu tukyuse engoyi kuba oba ku buko ate ku buko beeyambula obeera wali ng'otuuya ne mukanzi oddayo ng'eddugala ng'omuntu bamukusimbye ngalo mmeka ogenda kikolo kya kubagwe tukumanyi oli musajja wa buno nnyo anti awe ngambidde mbu abagenda birimu abanene abagenda obiteekamu ssente kuba omukolo bagamba omukolo olaba ku bantu bo bonna kati lwaki ngufuula nnyo insider nengukweka scientific is gonna be even be scientific naye tuli butambala ntolo PG district COVID ayinza okubaako mansanji okulaba kwange ekyokubiri byonna bigenda kubeera mu 6 sanitizers kunaaba mu ngalo n'ebyokunyuma kuba birimu ebyaffe ebyobusiraamu kulya obusiraamu kitegeeza kulya nakusanyuka enteekateeka gisijja kubalimba mugireka ejja kubanyumira nga mbagambye mbu omukolo gw'abasiraamu bijja kunyuma nnyo era kulaba kubulako nti bajja bigula bajeti era bawagizi egenda batuukako bagenda giteekamu aweereza abiri aweza naye obuzibu buliwo muteeketeekemuko ku engeri gye muteeketeekemu ku ssente bibanyumire ku intaneti togobaku wattu sigoba mpattu nesindi asobola sina mukolo guba mukolo. Happiness is happiness. Why do you say that? Happiness is happiness. Happiness you mpita buli muntu. Happiness I expect everyone. Kubanga bwe gambye nti omukolo gwange sigwa kweka. No. Sigwa kwebulankanya. Ogwange omukolo gwange kuli official. Nebbaluwa yatusedde wa Sezaala wange.
Yabi kenina mukubo yatusedde enko ekoma we wake. Kabako ninza anakwambaza. Ate leo Kabaka nabera mu kanu kali. Bana abera mu kazu. Nengeje ndi musajja musiramu Muganda. Bintu bibiri. Ndi musajja Muganda. Obuganda obuwe kitiibwa. Obuganda tulina ennyambala y'emikolo. Era nja kufaanana ng'omuki. Ng'omukolo ogw'Omuganda. Era nawe wageze njaba weese ekitiibwa ng'omusajja omusiraamu. Awasiza mu Buganda kuba ndi mu Buganda mwempasiza nze banzaala Butambala. Mukyala wange bamuzaala Mpigi. Oba obigatta bulungi? Akulidde wano Gaba. We bamuzaalidde awo. Kajeeke gaali ejja fubutukawe Gaba ng'ekkawe Mpigi. Ate endala nga zifubutukawe Butambala bwe zikka Mpigi bwe buteeka naye bannange gwa scientificate mweyiwaayo mwenna era kuba ate ntidde mukko nga ndaba ensi yonna yonna eggweredde Mpigi. Kabako. Omukolo guno nga gugenda kusululwako baseeka abamanyi. Omukolo gwange gugenda kusululwako. Nga tumwesunze. Mashallah taala nsuubira bamaseeka bangi, nsuubira ababitibwa bangi, nsuubira bannabyabufuzi bangi nnyo. Nsuubirwa ne mulimu gwenkola. Bayimbi bangi nnyo. Baabo nsuubira bangi nnyo leero nfunyeko omanyi nti era mwita king of comedian. Amoti nankubidde essimu nanga nete kisoboka. Nemugaa kisoboka. Nanga nedda mala tuuka wo waka nobimbulira ng'ontunulidde bwoti mu face. Bamanyi toli serious. Sometimes anti abantu balaba ebifaananyi by'abayimbi nga bali ku video shoots bashootinga ne bagaa wagwan. I think this time around I'm not shooting kuba nange sira bujanga mbera osinayo kayimba kambaga. Kati wembaga mambo banyanjula. Expect I'm another problem in town. Kabako. Wetogera ku couple ziriwo mu Uganda ziruddeyo nga zaagalana. Couple che ku inspiring. I'm inspired by Kyagulanyi obviously. I'm inspired by the family of Kyagulanyi Center, Bobby Wine of Magere. I'm inspired by the family of Ruth Kalibala ne mwami we bayita Bwanika. I'm inspired by many family. I'm inspired by many gentlemen in town. Abasinga okumpita okuyimba ate bwewuunye bafumbo. Kati simba nefumba nange nengamba eno ne story. Oli najja nangamba soko obuzeeko no mukyala wange. Ayi nange banga mbadde nangamba soko obuzeeko no mama Kikaaba. Nenga siri ogana setadde mu machi si nyonyodde bantu in private sewaddeyo okufuna certificate ya Buganda sewaddeyo nfune certificate y'obusiraamu endaalike you know n'ekyokubiri nga netegeyo kifakita y'omuntu oyo akuba emabega eyo. I think behind every success gentleman like me mwisijja kubalimba the years you've been watching me all the time mwisijja kubalimba emyaka gye mundabidde nga njjamu obusaati oba myaka 6 oba 5 kyensinga okubalimba mbakubidde emyaka egiwera 7 constantly nga sibawezaamu energetically mad crazy massage era yankola massage nanyiga obugere oba okitegedde kyoganze bwe mveeyo ku stage nga nyimbye nze sinuuka wanuuka nze situuya nani ayoza engoye nze sikola ki nze musajja akyasinza okuddugaza engoye ewaka kuba ntuuya n'entuuyo ntuuyana n'engatto engatto zino ezange ninnya buli wamu sigaanibwawo ani abitereeza oyo ayirada se kamwe greetings mu public kamwanjule mu butongole anyanjule mu butongole mulage mikwano gyange gye ngenda okujja najjo naye ndage abinganda mwenkyadde nti be banugegana maka mwakoze eki mojje nkugambye namujja mu ndongo naye ate teyaddayo era ne maka ngenda omujja mugenda kakasa teyaddayo nange gye nava entolomu era n'abamusolo baba namawulire nyizo bayo ne ka after party tomanyawo entolomu nga waate nyizo okubanga Kabako kuba ino nja kubanza Yusufu ki senabolya mwalira balaba ko mbaddeko naye tulwanyeko ku field waka gabona ogamba oli twekubyemwe tetulwane waffe ewaffe tubeera bikaseera tuli happiness era yangamira okugamba nengamba mbuno kolo ntwala kunyumirwa ne muganga kutwala mu disco nete mukabe mwenna
era because happiness of joy zivaamu amaziga mbadde mukyala nchakana ntera okubanga ntamula naye mu bivulu ennaku zino abadde atambula nnyo engeri ebivulu gye badde bitondo kati ng'ali ego okundabako wanze fani waaso nze ye fani wange asooka before even anything does goes on yasooka okukomentinga ku buli kintu kyange kuba yakomentinga even nga sinnapostingayo kifaananyi oba sinnagendayo kintu kyonna n'agamba nampemu temugaye nze so ndabye nga mutwala speed nga otenda mukazi akufumbira futali lamaba n'agifumba gidi n'agifumba edduwa n'azifumba ewange wakati waggwa mmere nze siya mu hoteli nze tebanangako mu hoteli nayaza n'obugoye bw'obutuuyo nayaza n'obugoye bw'obutuuyo busaati n'abuleta nga bonna nabuwubyewubye edda bukutuse n'abuzza engulu so era ngamba mikwano gyange mwenna basinga okundaba amanyi abayaye baba bampana wana bye mumpana wana nejjawo ne mbabambambu nkubye waliwo abataddemu akakinda ako sioleza waddobi oba togolererayo sigolera waddobi obeera wateekamu akakuubaako kati ateekamu akakuubaako tasobola kubeera private. Kabako since gundi ali ego kulaba oba okukkiriza byoyogera Amoti muwa best man Amoti oyo alinde mu best ababugobako bangi ngoko list ye kuliko bameka so best man list ekyayimiridde temanyi abatabulako manager alanchi mulabya sala wano list nene nazizi list nene ani Oscar Diamond ayagala list eyo naye weewunye naye yangambye naye kanjira Oscar Diamond yangambye naye njira ndeka list eyo yewa best man nda buli muntu ayagala abe best man akatingisa naye ayagala abe best man naye wakitekawo ebisale n'ogamba ayagala oba best man ale tomutema gwa mitwala atatu anti ekibya abantu bonna abagenda tekamu best man bagenda tekamu sente mu mukolo already baba abantu boyogerako ba best bagenda tekamu sente mu ki by the way omukolo gwange gugenda omukolo gwange gwenza okubanga sikute mu nsawo my position is to propose that I'm ready. Big up all my fans. My provision is to say I'm ready. Mbebaza nnyo kubaka nebwengenda kati ku page yange nengenda live bagamba omugole bagenda kungamba weleze namba kwetu sa sente teka kuno sente I'm so happy era tebinagwa beri banjagaza nti uzabanjagaza biki banjagaza nte enamba iyo sijja kubalimba bagalira ddala ente eweziba zisobola okujjula ka Diana nekabanga katusenga emikira girebetalebete banjagaza nte banjagaza buli kintu kyonna ekimamaza tekabe katono banjagaza ebintu bingi musijja kubalimba ate abo wagizi kyemanyi obwo buntu kuba olaba muteekayo omuntu nganze ne mwaka bako tukutaddeyo otukiikirire what about mmwe I'm so happy nti nzo omukolo gwange omulimo gwange kufulumya budget abantu bone bagende bateekamu eyo budget so far budget yawedde era no so far budget I think okosencha bana Uganda mujja kuba mufuna budget mwenna yeno budget nga buli muntu agirinako kopi ate nga buli omu ayitiddwa ku mukolo ngate buli muntu ayitiddwa ku mukolo ne maski yo ekyo si kivulu kiramberera not kivulu kuba omukolo gugwa misana Kabako abantu boina bangi nnyo abantu nina bangi naye kyogamba empiji bonna banagenda mu jam abantu baagala Kabako omukolo guliko shiba omukolo guliko manager Jeff omukolo gugenda okubaako bazizi bakingisa olowooze olyale omanye banga lye bamisinga abayimbi abo omukolo gwange kimanyi gwabawagizi by the way era kyengenda okukola ngenda mukyemba mukulu mumusasule biiru eyo kubeera nkimanyi yo olwedde yo bakisasudde nsingira ddala okubaza bana Uganda omukuva nayogedde ekintu ekyo nfuna ne message ku WhatsApp yange nga kuliko omuntu ateekayo to him nagamba nga tabimanyi tamanyi na kintu tanamanya lunaku mukolo lwe guliwo nakuweereza milioni nagamba nze bbiri weeziri mwebali kuba tena libadde nze ngambe kityo mbadde n'obuzibu bw'okubakubira naye nina obuzibu bw'okuba receivinga ate nga ndi happy njagala mba receivingire kumunziremu ebibuuzo byammwe ate njagala mbe live kuba soon area I think I'll be launching my first meeting oba nienda kuba launching omukolo ogwo mu butongole
meeting zembaga meeting zo kutala zo Kwanjula sigenda zo before nga sinaba kuzogera ko ngenda kubera ne n'omukolo launching y'omukolo. I think after Valentine it will be 2 days after the Valentine I'll be launching the njakuba launching omukolo go mutongole eri buli muntu okugufuna oba kolo ndya kuba launching go omukolo mu butongole n'abantu buli omwagende ko mu group alabe Kabako tukoleyo group yaffe ya WhatsApp gubanyumire kubera buli anabira mu group mu kimanya ja kuba alabika atadde mu bine amanye ga akasente. So I'm still talking with my team. Buli mu team nene buli mama je manji gwawukana mu koko bye mumanyi kagamba nchayo gane timu yange tulondolo naku olw'okulaunching omukolo. Kabako always abantu abasinga bakola emikolo ejo either ng'omukazi ali lubuto mukazi wali lubuto nada kamodo gamba njaddu teka mukolo ku mbaga nga 8 ukanaba kampadde chance njabamu asoka bagamba twala kyo testinze atendde na myaka 8 ni gosubira kiwagwali andi tekikuwanga yo zadde oti twaba postingira abana mwagala kolo mu babale binde. By the way nebaza nnyo mukyala wange kubanga okulabirira family yaffe ne mwala waffe before even going to anything. Mwebaza nnyo family yaffe okulabirira kuba omukazi abeerawo naye ate njagala omwekitiibwa ekyokulabirira abaana bammwe banze sibaawo kati muwala wange n'essaawa eno simanyi kyaliko yamanyi mukyala yamanyi okitegedde. Mwebaza nnyo era payment kirabika ebweko olwo payment ngikiike nga 8 April mashallah taala kuba abaddewo. Kabako nga tuvuddeko ku mikolo White Benda ya resigninze nga president w'abayimbi oba owawuma buzibu ki olowooza obuli awo? I think buli kintu kizitowa. I think kyamuzitoyeko naye twawulira mu wume eyo abayimbi muyina enkwe. Abayimbi we are so stubborn and we don't need leadership. I think why we need guidance. I think so bwetubanga tuli balalu kutuuka awo. I think abayimbi tetwetaaga mukulembeze, twetaaga guidelines. We as artists and we need guidelines gaika tetuziwuliriza kuva mu bayimbi mukitegedde naye Kabako kuba abayimbi tetwetaaga na nze sijja kuba limbanga nze omuyimbi. I prefer era nali nsuubira nali manyi Waikibende byokuyimba bivuddemu kafuuse president wa UMA nga lwaki byetaaga nnyo time bikwetaaga kyeka nga gwe tolina muyimbi togenda na ku stage tegeeza mulina kufuna omuntu twetaaga abantu nga Julius Chaze naye aliwo ne mu olaba abantu nga Jeff Chiwa abantu nga tebabiriimu tamanyi microphone gyeddira wabula nga amanyi obuzibu bw'omuyimbi naye kati tujja ne tufuna mwesijja kubalimba nange kangende ko kanjogere nga White Benda nze kati okuntikka abayimbi bawaiki kanjogere ku White Benda yennyini okuntikka ba White Benda 2 kuba be White Benda 2 be bakabako be baali obonzise nga ndi muyimbi obonzise alengo bera mu generation ya ate obonzise nange nga ndi muyimbi nze Kabako nompa ba White Benda 2 nga nze Kabako alo gundi yagambye sente zaffe bazitutte alo gundi yagambye sente zaffe bonna bali ku kintu kimu kya sente bera bide there is time of going to stage kubira manager booking agent alo video bana bazikola buli kintu bakubira muyimbi kumbe bera bide waliyo n'omuntu omulala alindiddwa etaga kubirako nga Frank ajja live ye pest yani ne ate esimu nosoko ogiwumya gole batufuna simu kuva mbayimbi mu kyalo nga bagamba twagala kuyingira kibiina kyo njagala musaasiro majega Waikibenda gomanya simu zenfunanza okuyingira timu no slip ningi n'obulugamba omuyimbi taata obozotya ngagamba ate munange njagala nina oluyimba lwange wano n'omugala lunyimbiremu nga luli ku kitabo kati gwe nawe nojjukira enjija gye wajja nga olulote lwali ku kitabo nga wajja olugoberako bawagizi bannange guno omulimu munene
kati Waikibenda nga sina mukubi afune simu bina ng'abayimbi baveeyo mu byalo baagala kujja bakigobeko. Omuyimbi omu gwe bayita Mathias Walukaga kati meya yayogera ekigambo n'agamba mbu omuyimbi ava mu kyalo n'ava mu kyalo gy'ava ng'ekimulense muyimbi oyo ng'ajja abigobako ng'ate yirabidde n'oyo yajja abikola ki abigobako umaliriza osibidde kibuye gwali ojja obigobako abifaanana ng'abeera munyonyi osibira kibuye n'otandika okubeerawo ekibuye okumala emyaka emeka gwali ojja ng'oyagala okubanga ng'ate naye ali munyonyi alina gw'ayagala okubanga tali munyonyi ogenda okwagala okubanga nga ye nga ne munyonyi yavaawo nga tokyasobola mufuna. So njagala musasira Waikibenda at the same time. Ekyokubiri Waikibenda ekintu kyo kiwali oyongedde wakola wasuula mu kintu tebakiyingira ne mwaba muwaga no ngeri sofi gyavudde sikuwaga naawe kasita wessaayo anti Kabako Kabako wekera kumacha ne bagamba ndi president wa umma njagala kwesimbawo mba niredde obuzibu tosobola kunteeka y'ababege abo bonna bakiri kati fe tulina obuzibu we are leaders original leaders fe waffe mu kikanze nkulira abantu ng'abayimbi abo basaaga kati ewange nina obuzibu nkulira ligimu nnya ndi wabufundikwa bisatu nkulira ligimu nnya nkulira gye bajjajjange nkulira basengange nkulira bakitange nkulira baganda bange kyokka ate sinnayogera ku bato bange njogedde ku baganda bange bonna mbagattidde n'abaana bo toboogedde ligimu eyo ogigendako otya kate n'ey'okuyimba katuddeko mu kuyimba nabo mulimu ligimu mulimu abakadde mulimu basebatta mulimu ababbandi mulimu tuyite awo tuve tumu basebatta awo ligimu ogijjewo waliwo ligimu ey'abamesa kisemakula nayo gijjewo waliwo ligimu ey'abasindaleera sanyu nayo gijjewo zo ligimu meka ezo ziri 3 katekawo eyammwe katekawo ligimu y'abakabako ezo 4 tekawo ne ligimu y'aba fresh kid 5 kati oletewo ne fresh y'abajja ampoze eri y'abajja fresh jajja fresh jajja y'abajjo y'aba sebatta kati ligimu ezo 6 waliwo ne ziri ligimu ezikolima waliwo ne ligimu ekolima nga yo tasobola kutuuka back stage ng'ekolimidde awo kati njagala osaasira ezo na ligimu wezikubira essimu nze nfuna kyasi nsobola okukubirwako essimu okuva Mamuli Katumba Abudumulasi biki kuba mbaddeko nabo sijaga ndi muvubuka ndi gosojja aluddewokko akavubuka akajja mu kuyimba nga katone kalwamukko yeffe so suubira ekintu okuba nga kyanjawulo ligimu zino zikulira mutika abantu era nange ngenda kusaasira abakulembeze baffe mwenna batukulira mu wuma mutika abantu kiro zaabwe okusinziira ku maanyi oba ku buyinza oba ku bbanga lyaludde mu kintu kino anti Sophie Gombe yaliwo ni mugawo oyo mukadde talina hit song nedda taata ne baleeta wa hit song mugendere mu buli kawaayiro nga mukakoonako kale kati mugaye talina hit song mukooneko ku wa hit song ne muleeta benda ng'omala mukoonako ddako ku myaka then omala oyite kyogamba Waikibenda yaba hit song yiteyo wa hit song omulala omusembezi naye mujja ne mutika abaana kiro kakaaga mutwegwe gwa jipi nga wewe wakaina kudda kati nze wange wuyo kati nze nzunzu kati nzuyo nze ngoba ku byange bya waka byako kunyanjula ngogenda ontikka febe nyini tuli mukwetereza nino okulyanzi kute mbalumbe abaawuma odida kaspasio katisse ebintu bya Diana otisse ebintu byoli odida spice Diana omutisa ate ebintu bya Diana spice mutika ebintu byenga spice nga biri spiced gokubanga gokulira basiba abiri kizibu ate abayimbi temufugika nkugambye you artists we don't need leadership ni maina ko Julius Kyaze naye mukuba he was a good advisor we as artists we need just advice we need just
our pipeline to be sorted out. We don't need that. Because artists, what we need, we just need music for the audience. Tegeza na ukiriziganya necha full figure kya yogedde. Full figure nyizo kuba buchanga mbera osiwulizanga ko full figure ne jona uliza full figure. Full figure oyo golaba hategeera. Just waliwo ebintu byayogeramu ba just wakavaako eri mu ligimu ebiwedde awo emyezi egiwedde. Ne bwe yakumyewo ku board wano mpulira omuntu yennyini nnyini. Era ngenda mukubirako kirabika. Nja mukubira ku mukolo gwange oyo. Muyite. Nja mukubira. Mukolo nga gunabaako ensasagge. Nja muyita full figure kuba manyi waayi. Yayogedde ku nsonga unagamba abayimbi twetaaga abantu ba gentleman awo ba Julius Chaza abantu nga ba Jeff Chiwa twetaaga abantu Muganda wange twetaaga abantu balala nnyo different from what we used to see us. We are fatally stubborn. We are crazy. Omulimo gwaffe is to let the art out. That's it. Nyeko no bagambye betaaga omuntu alina mu kasente. Era okujja ku post y'oba president. Oyina kujja n'emitwalo 5 okujjayo forms. Anti era bateekeko form waayi. Babadde bakiyita nnyo ekintu ky'okupaala upaazi. Bakutika ekintu ekyo nga woba ogenda okomyawo 5 tugawo omulala naye agituulemu agiwulire. Si kudduka ku ntebe nga yakwaka. Abantu bano badduka ku ntebe nga tebalinamu ssente nga baba kati oba wakintu wakiteekamu ssente okolera n'amaanyi. Buno obufuzi bagenda kuba. By the way ne ssente ezo ziyinza okuba ntono okuba ate business y'okuyimba. Si ya mitwalo 5. Balisabe mmeka? Balisabidde obukadde nga 5. Omuntu atwa abo batolemeseza ba Victor Kamenya president wa mitwalo wa milioni 2. Ngate fe tulinamu ne mubayimbi omulimu ba honorables mubaddemu ne ba president candidate mubaddemu bachi. What are you talking about, you guys? Ba mayor odi katulinamu ba honorable. Kati omujja kujja mugende mu mulimu wa president mu Busimbe nga honorable Kiyaga nga tajja busobola. Omusala ali ku milioni 3 me motoka bamuwa ya milioni 3. Bana tukole omulimu guno nga tukimanyi we have to be rewarded and we have to be given respect. Hata no simatono is good idea. Tutandikirawo neje bigwera njagala tugwere mu milioni 5 ng'omuntu amanya atudde mu ntebe fe twaje mugulira ku milioni Z5 tujimuterawo ya milioni ya munga nene bulungi iliko n'ekigambo president nitukuwa n'ekikofiira kino ekyaba speaker nga gwe nyini tukuyimirizaawo ba president wakuki nye mu namu respect wadde president okuyimba ino kubanga atudde wali tetugenda mutagaza backstage. That's why I was saying let's be straight. Tulito omuntu anatu tetugenda batusako nange ze nade ntula tuddeke ye wange wakane ngamba obanzi jenga president nene ngamba nzenze nyini ndi president mu mulimo gwenkola netagayo president akutwala kwa buli muyindi atuka kusejja gamba number 1 esala ne bogera n'obuuza fresh kid ajja kugamba ye number 1 nange ze nyini kabakonze manyi nze nambe ne bobuuza Cameron ajja gamba number 1 Nebobuza East Africa wide. Nebobuza ani? Bebe kula jega number 1. Shiba number 1 era naye muba mumulaba ngenyimba azikubanga number 1. Ega buli omu alaba wa amaanyi. Salaba buli omu wa amaanyi mukuyimba terika kwa kato. Kastakwe abantu endulu. Kastakwe yabote endulu ngomanya goddako ku stage. Oba asobola kubanga bakulanga ku stage ogamba muna erindako munange endulu eyo nje bakubide ka milioni ntya nayo. Buli muyimbi amanya ddawa we bajjako ka milioni ya ddawa amanyi ya ddawa. So mutubanga bembi tukiriza terika kwa kato tuleete enkwe nnene kati gwe osobola kulonda baani n'ogamba bawadde example ekintu kimu tuleete bantu ba gentleman nebo nga bo banakkiriza ate tubanagana tuba convincing tubagambe eno bajja mu billion business tuba convincing tubagambe bajja mu billion business ante ekijjeko bali Sophie Gombia ne Waiking bagambe kibiina tewali kasente fawade bateeka mweza ffe anti ekibala bade bateeka mu akasente what are they bade bateeka mu akasente that's good bwe buyinza bwe bukulembeze twabalonda nze nawanika omukono nzikassawo essaayo n'ogamba oli ready okuba president nganze empanika omukono sisobola kuwanika mbu toli ready era abakuŋŋamba mbu Waikibenda atali ready esaali wanise muki mukono yes naye obeera ready first of all nsookera neŋŋamba Waikibenda waki mudduka ku ntebe dakiika 2 kyekiri muwuma
Nanti nange njagala just kumbulira kiri nze ndi member siri ku kakiiko akafuzi nyere ngambo ziyitingana munange kyatutta omusajja kyabadde kino no nze simanyi kibatwala mwe member amwe member ate member simanyi kigenda mu maaso njagala batubuulire ekigenda kyekibagobyayo kiki ate kitali mu kiraka bino tebiri mu parliament Gombe kyamutwala nga agenda mu byabufuzi ne tukkiriza lwaki bwagera tewadda kiki mu constitution ya mu obogenzo resign nze tosobola kudda naye ate teyayitamu okumawo constitution ekutwala wona n'omugwe nabye ku TV yali yavaako naye kaluwe kamugisi yadda Jackster awani Natalia nabye yatema naye kaluwe kamugizaawo bekinadda eno si big deal oyinamu okudda togwamu maanyi jukira ffe balonzi olina okudda okutwesibako okkiriza ogaana okyali naffe ataani mulonzi omupya noba n'okusakira abayimbi kuno kwe kuleetamu obuvuyo bano ba president ne badduka bate waliwo akasente akava mu ministry ate kirala abayimbi mulekerawo okulowooza let's work on our business business yaffe naye tuli ku business z'abantu tusabiriza batuwe mwerabidde nti wetwali tukola business eno tetwakaabira gavumenti ffe twetandika business twakaabira gavumenti aye tuli mugikaabira twali batukabira bawagizi batuyambe byakuŋŋaane bangi tudde ku stage naye tukaabira gavumenti bannange tudde ku boodi yaffeemu tuwanjagire bawagizi kyebe kabaddemu beekuŋŋaanye kuba ate waliwo ne time ey'okuba nga abayimbi tugenda kuddayo ku stage naye ng'abawagizi tebali werigi tulisiivinga oba gyebiri eyo se bawagizi nga tebali lwedde tulisiivinga nga bafunyemu ka hangover anti sera wangayo muwagizi ng'agamba nesunze gundi nze banneesunga nze Kabako sijja kulimba banneesunga kawulala n'omukolo beesunga balowooza mbu oba ebivulu biyinza otandika ate ku olwo ku mukolo nze banneesunga era when you look at my profile I rather say thank you very much buli stage bagamba Kabako jangu ogimenye buli kimbaga jangu okitutekuleko buli kimbaga abantu aye just nagana buganyi nga omanyi oba n'atandika kuyimba ku mikolo nga maze gwange anti sikola ku mukolo naye buli muntu abaga Kabako singa asala n'ayitako buyisaawo mu maaso Kabako kankubuze oli mukwano gwa Mafias Walukaga nnyo n'amaanyi ate Jacobo siri mukwano gwa Jacobo anti kati waki togamba Mafias n'aliko omusajja n'anyumirwa entebe anti Mafias meya byanjawulo anti oli naye yalidde obwa kansa anti kyanjawulo ate era kansala alina okuwuliriza nnyo meya kale kyogamba naawe oli azzeeyo obuwanguzi abuddiza oli awulirize nnyo meya kyagamba kiringa essaawa eno nenfuna essimu okuva president ate mba sikyawuliriza MP bwe nfuna essimu okuva ewa Kyagulanyi ate mba sikyawulira Yahiru Damani tolaba mbu ate era honorable ate mba sikyawulira mba ngendera ku kyoli naye lwaki temuwagire munnammwe ali mu ndongo kozi Jacob abeera mu ndongo naye mu ndongo like mwagambye buli aba mu ndongo bw'oba ogenda okwesimbawo otuvaamu ogenda sekinomu nekyekinoomu n'obigobako nodda bw'obigobako mu vanachula nga tukuddiza vanachula bw'obigobako mu English pattern nga tubizza mu English pattern so mbadde nteesa omusajja gwe bayita Mafias Walukaga mukwano gwaffe ebigambo byoli byamugamba abiwulirize nnyo Mafias byagamba oli oba Jacobo byagamba ebigambo bye bamugamba abiwulirize nnyo kuba oli meeya naye kyogala yetayagalako ntebe eyo agikayanire nga bwayakayanire eno bangambye yabali yakwata kyakusatu mbu ate mbu ye nnamba emu kyembagambye mbu abantu bonna baagala nnyo nnamba emu eyo nnamba emu yaleeta obuzibu buli omu gyayagala alinawo okkiriziganya n'ekiri nti yabba naye balina ogikolerera Kabako ebigambo bye ebisembayo ebigambo byange ebisembayo mbagaliza Valentine ennungi eyabaagalana mbagaliza obulamu obulungi mbagaliza
N'embeera eno gye mulimu eno gye ndaba eno kuba waliwo embeera gye ndaba egenda mu maaso. I rather say it's not silent but it's moving on. I think it's promising. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala. N'ekirala plani B erabika eriwo ennaku z'omwezi nga 8 mwezi ogwomukuna. Anti ku embaga yange kwe kwanjula kwange ye plani B. Bulijjo abantu bali okubabuuza what is plani B, what is plani B. Abantu babeereko ku internet okwo ne babuuza naye plani B eri ki? Maze n'ojabya nga 8 ye plani B ogwokuna. Nga bagamba batya mugyenyigiremu plani eyo. Ate embaga yange esobola okugaanibwa security egaanibwa. Anti bo webawulira kigambo plani B bakitingirawo. Plan B eyange Kabako oba eya Uganda yonna eriwo ennaku z'omwezi nga 8 mbaga yange, kwanjula kwange, masanyu gange. Ate mugenda gyenyigira mwenyini kuba mugenda teekamu ssente zammwe, mugenda kwesasulira mwegulire emmere yetinze ngibategekedde emmere mwekyakalire yetinze mbateredde ebidongo ng'ate mwe mwabitaddemu ssente zammwe muluyitedde gojja kunyumira bunyumizi na mukazi wo. How do you call it? You call it a day. Muluyite olunaku naye nga sijja kubalimba. Love mwebale nnyo kusupportinga team no sleep, mwebale nnyo kujagala naye gavumenti namba ebayiribya nkimanyi naye tetulina kyakola katubatwalemu kubeera nammwe mwatuwa waazi mutusonyiwe tugenda kubatwala until further notes. Ne batugambye obadde oyiga n'oluzungu mu covid ono baweeyo obugambo 2 By the way, I'm so happy. Ate era ekirala, big thanks to my friend Shiba. Nagenza ofuna ka message oba yagenda ogutimba oba omanyi yagenza n'aba ne event. Aina red events, red terrace events. I think it will be launched on that very day. Mulabe ku bantu abategeka ku mukolo gwa bimyofu, mulabe ku mukolo omuntu bamujjamu nga tavaawo nga mugaka bakola kitavaawo kumbe abagutegese n'abagutimbe be bamuletedde obuzibu. Mulabe ko ne ku Kabako nga ayambadde ku kanzu nga muwombe pale mpam mulabe ne Kabako nga tayimba bamuyimbira ate ku bwerere sikusente kusanyu eringi. Ate weewuunye ekirala bano abantu bateeka mu ssente ez'essanyu. Big up to all my friends artists, very 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 nice. Sinaba kubaweereza na budget naye buli muyimbi alinze budget. Alinze ali mu ssanyu. Buli mwana buli muntu mulaba ku WhatsApp alinze ka budget akatunulireko agabeze twala kino jibiri damajala. Tegeza budget ogenda gyogeramu. Sijja kyogeramu naye mugenda kunkola bubinti. Kijja kunneetaagisa okuddamu ng'ate olunaku mwampalumu lwanaku z'omwezi 8 lwemba nyanjula. Kabanyanjule bannange. Nange bannange mbereko. Nawe ove ku lujja. Nange bannange sesetuke nveeko ku lujja ng'endeko emiryango. Naye omuntu n'obeerawo ng'okyakalira manju. Nene kyaliwo mukambe wa mujje ku lujja. Ani alemedde ku lujja? Ate siba ate talemedde. Siba talemedde ku lujja. Oli mukazi. Musajja mulemye okusalawo. Sawa yonna. Mutya. Oba mutya bugagga bwo oba mutya ki? What do you fear? Kuba nange ndabye abantu bonna badde bantya paka wensazeewo ne neetwala naye nga mbadde muti. Nensalawo ne neproposing ne ngamba makika abanyanjulayo ntwale ku speed. Temutya. Kangene nsale aswiri mbagaliza nnyo olunaku olulungi amanya gange bampita Kabako n'ekirala ne bazannyo Buganda. Mwebale nnyo. Kuba ne certificate eva mu Buganda. Ne message nzifuna okuva mu Buganda. Nzifuna omuziitinga nawo momomomo naye nzija kuba ne wakati kiro ntuuka nzija. Last time yasemba yangambye bwoto bwoyambala katikiro nsaba mukama wange ngenda kujja mu Butongole ng'ennyambala ekyuseemu ndeete budget. Ngenda kyusaamu ennyambala yangamba yagamba waluka goyo gwe mwogere nagamba Mathias munoonye ssente ono omwana mumukyusa ennyambala. Kati Mathias meya kanetaaga naye kadi mwana netaaga naye kati kadi weewuunye kati naye essaawa eno netaaga muweereze ebbaluwa luli yali wa simu. Kyekyo ne Yuda mwana Katonda ono yeewu. Ate president emagere naye yena tuyetaaga kadi ngujeko ono omukulembeze wammwe wano
naye tujja muweereza ka WhatsApp note. Voice note. Voice note. Olowooza n'akola blue tick. Alema okulipulayo. Nze bambu blue ticking. Nze blue ticking. Nze Kabako. Hani ayinza okukola blue tick. Ate bali treating buli kaseera, everyone is retreating. Everyone is retreating. Kwegambe sawa yonna. N'ekirala bannange. Mundeke mu bannaye nsigazeko ku bugambo obunyuma so that nange mbukuumira omuntu wange ku lunaku luli. Kumanyi mbulina. Next week but one, I think I'll be launching that wedding officially. Tujirendirire. Mujja kuba nyanjula okwanjula okwo mu butongole ne bannamawulire mwenna ne media houses mwenna nja bayita mujje tuwayemu mulebe n'enteekateeka muve muleme kugamba mbu ate tuvudde wano ng'omusajja agamba ayina nte bbiri ng'ate ayina mujje byonna mubitegeere kuolo kuno mukolo bani abasonze bani yatidde gundi yatidde mu kifo ky'emiliyoni yawaddaana mujje mu birabe byonna. It's gonna be lovely, it's gonna be fun, it's gonna be like as expected. Yeah, inshallah.